Njagala okuli abagole bannange abantu mukola emikolo naye okusaba kwange kuli bwe kuti abakola emikolo mwebale nnyo mwebalire ddala naye kale ffe bemuyita tulina bye tulabanga singa emikolo gibadde gyaffe tetwandibikoze kati nga ffe abeeno ba iniro naye naye ozijukiza bana abadvising ku mayumba agatali gaabwe naga kale singa ani wakozeewo bwoti naye nga talina ssuubi nti mu nsaali zimba naye kati beebo baffe abantu abakola emikolo abagole nsubira oluusi bakoowa nnyo ba events planner oluusi oba mukola bubi mu planninga bubi ebintu bino speech oluusi nze ndowooza ziba nnyingi kansoke mbalaga evidiyo eno nammwe mumbulire ki ekiyinza okuba nga kyavaako obuzibu bwe kireeta obuzibu abantu okubeera bwe bati abagole batamiira ku mikolo oba baba abaana bakubwa dda kubanga lwa ne yaŋŋamba juzi nti abagole nti omuzadde akuwa omwana we n'agamba nti omwana wange mukuwadde mulamba mukuwadde taliiko kamogo naye nga abaana basiiba kuzishisha abaana basiiba bakomonta obuntu abaana bazigaya zimmira ne zibagira ne zibakyusa emba bamukuwe obutaago bwonna amawuggwe gonna gakyukakyuka dda kkala kati nga omuzadde akugamba nti mbuki kale nno tulina kwegendereza bwegendereza katulabe ku speech y'omukyalo ono bambi kyakoze bubi nnyo nti yazzaako oba kukubwa naye nze ndaba ku ndaba eyange yadde atamidde nga n'ebigambo mutubwe tusoke tumulabe simanyi kale nno ono si ye yekka abalala bangi nnyo abamu ne bagira mu ngoye zaabwe okwegamba ne mazzi ne gabayitamu ne beekola ebintu bingi nnyo naye abasinga okunkwasa ennaku be babajja okuwa speech nga abavuddeko ng'oli aviiriddeko ddala kati ekyebuuzibwa abaako monte kano kagundi nga yagenze n'ayitako eri n'asukka n'ateekamuko okutuula nga speech ne ziyitirira oluusi ku mikolo ng'ekiri ku mmeeza keekenge yena asalawo kwegamba n'ogwa abagenyi gonna agwekkuse simanyi nze ndowooza abamu abeera addicted already nga kyali kyekyo kwegamba otwala kyolabyeko otwala kyolabyeko ng'olaba gw'otwala obutago bwayonooneka dda kala z'amawuggwe nga zaggwayo dda n'otwala omwana ng'okitegedde kakati atali mwenge tajja fumba naye abagole bannange naye kale nakano nkayisaawo speech muzikendeze ku mikolo abantu muleeta tata nayogera mama nayogera oludda lweno n'oludda lweno senga oludda lweno nayogera n'oludda lweno nayogera sikojje yakuza nayogera nayogera omusomesa yasomesa najja nayogera ne yasomesa najja nayogera oba oliawo omukuza w'okukyalo najja nayogera kati ekisookera ddala omugole n'akoowa abaana bakooye dda bana abawerekera naffe abantu tubakooye ate temwogerera ddakiika 2 ne mujja ku mikolo gy'abaana mmwe ne mugifuula ejjammwe n'ojja n'owooza mukyala wange omanyi mmaze naye emyaka 22 naye kajja ababuuzeeko omukyala najja nasuka ne yeemoola mukaawo agenda okutuuka wano okufula abamu anti baagazi be bati nga bagejja baggwayo katulina omugumiikiriza atambula atuuke si mu bubi temunyiiga najja watambulira okutuuka wali eri wayogerera omanyi yono ate no nayise ne hajati owokubiri naye kajja ababuuzeeko neefuuka introduction ya birala nga tukyali mukolo gw'abannammwe mulekeraawo okukozesa opportunity y'emikolo gy'abannammwe okugifuula ejjammwe mukole ejjammwe mutuyite mu kumanyagana tubategeere naye mujja ku mikolo gy'abannammwe ne mugifuukira ekizibu vidiyo tezigenda kunyuma ebifaananyi tebijja kunyuma okole baali bakooye kale kwegamba mukisussa noyita abaana omanyi nina abaana bavudde Bulaaya bazze ku mukolo gwono bajje babuuze ku bantu mujje ne tutuula ntulinza abaana bayimuke ate ab'e Bulaaya beetwala gawuni zigize ziti zakuyoolayoola buli omu bagundi oba nze mbiraba obulala naye mulekeraawo speech zisukka nabategekedde birthday z'olunaku lwayo tulinawo betwagala okwagaliza amazaalibwa eby'emikolo gy'abantu kansooke njiveemu tulinawo ekyana kyolaba awo